Oh, she's still not well. Zagange. Kante wanze. Nate mikakati wali iyo mikakati. Abana mukasayina. Mama tukasasa tunayetu. Era Friday mletene ebirala ebiriwo n'ebirimeeta. Atoko babikiba kule. Hi. Now watch them. Yeah, Connie. Yes. Suza Karibo, my counselor, Omwati. Yenga sigwe mulodi gwange okusosa okujja wano. Ebyobulamu tubireeta wano. Tubikolera wano. Ogema abaana, ogema COVID, byonna tubikolera wano. Amanya gange bisikwa Caroline. Sigwe mulundu okusosa okujja wano. Nga munanga abakuga waggulu febe bamutu abasa ne polio simpya nnyo wano. Amanya gange Natinda Mary. Amanya gange nawulishazi gurupu eno ne bwana tubeerawo bulijjo era n'abaana basoma. ndi mufumbo Connie Magomu Masaba,
nze Pulezident wa Rotary Club ey'Essonde. Abakyala benyigidde mu bizinesi ne mu birala ebyokukola. Kati okusoma kibayamba okumanya, for example banga yeetaaga okwewola ku ssente. Ayinza obutamanya biri mu ndagaano gya sayininga. N'asayininga nga tategedde oba n'ateekako kyenkomo nga tategedde, ate nga obuwandiiko obuli omwo nga buyinza omuleetera obuzibu. Oluusa amaka ne bagatunda kubanga yeewoze naye teyategeera obukwakulizo obuli mu ndagaano. Kale okusoma kuyambako nnyo, kujja kuyamba abakyala mu bintu ng'ebyo. N'ekirala okumanya bizinesi ngitambuzizza ntya, record keeping, okubalirira nange nsobola okumanya bweba sente zange ntaddemu bwe ziti mu bizinesi ngasobola obiwandiika. Bw'amala n'amanya engeri gy'atunze, amanya oba afuna sente oba byakola tebivaamu. Ebyo byonna biba bimuwa empowerment oba amaanyi n'obusobozi, so that n'aplaningira abaana be, n'aplaningira famire ye, naye neyeplaningira. So kya mugaso nnyo omukyala okumanya n'ebintu bingi, obulwadde, for example okuziyiza obulwadde, ebintu ebyo byonna biwandiika ebiri mu bitabo. Naye omukyala bw'aba tamanyi kati anaategeera atya nti bannaaye amaka tulina okugayonja bwe tuti, amazzi tulina okugafumba so that obulwadde buno na buno buleme otukwata. N'ekyo kiba kikola nnyo amakulu abakyala okumanya okusoma. Buli kyositeekako omukono olina okisoma, olina okitegeera, kubanga oyinza okuteekako omukono nga tomanyi kye bataddewo ne bakutwala. Wakiri noonya akuyambe bagumiikirize, topapa ebyesente tebabipapira bya mpolampola. Wakiri noonya bafriend community eno gye tulimu, wakiri genda ewa kansala, madamu kansala mugambe, madamu tukoze tutya, kino njagala kwewola, kino bangambye bwe bati. Abakyala tulooza nti okumanya okusoma kya mugaso nnyo gye bali, kubanga be bamaama, be balabirira abaana baffe. Kubanga omukyala bw'aba asobola okusoma oba bw'aba ayagala okusoma, ajja kuyamba abaana be nabo baagala okusoma, kubanga abaana bayigira ku bamaama. Maama be babeera n'abaana buli kaseera, baba amanyi asobola n'okuyamba abaana ku homework, asobola obagamba bannaye tujje tusome ffenna, oba bw'aba tamanyi kusoma naye nga ayagala okusoma, ayinza okugamba abaana be nti tubeere wamu mwe abamanyi okusoma musome nze mpulirize. Ekyo naye kimuyamba okumanya, ate kimuyamba okubeera nga omuntu ali enlightened oba ategeera ekigenda mu maaso. Okusoma kye kintu ekisinga obukulu mu bulamu bw'omuntu, kubanga kye kisumuluzo ekisumulula buli kintu kyonna. Singa gwe omukulu oba otegeera okusoma nga wasoma, sirowooza nti abaana abo bayinza okulemererwa ate nabo okusoma, kubanga oba batadde mu kkubo erinaabawa, it is the way oluguudo olutambuza omwana oyo mu bulamu bwe obwensi. Kubanga bw'oba tosomye era okuggyako nga Mukama yakuwa amagezi amazaale, ekitegeeza nti okusoma kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu. Ate kiyamba abaana okubanga baleka ebintu bye bandikoze ne baba nga batambulira mu kkubo ettuufu, kubanga bw'aba asoma amanya nti nja kubeera musomesa, nja kusobola okuyimirizawo obulamu bwange, ate nja kusobola okuyamba bakadde bange oba ne community n'oba nti osobola okugiyamba ng'osomye. Ekitegeeza nti kisumuluzo ekisumulwa ekkubo oba obulamu bw'omuntu okutuuka ku destiny. Kubanga nze wentegeredde nti okusoma kulungi, n'ebibbo bye tuliko bye tuluka, abakyala balaba tukutte obukeedo, tukutte obuso, balowooza bwe tutuuka ali nga tukwata empiso nga tukola ki? Tupima. Bw'oba tomanyi kubala nti eno emu kitundu, zino 6 n'obuti 3, era ojja kiruka nga tekikoze eki? Tekiweze. Kati okusoma kutuyamba naffe ne tuba nga tupima ebipimo ebituufu, ne tuba nga tetukola bitaweze. Obutasoma y'ensibuko y'obutamanya. Oba nkigambe ntya nti oba ey'obutategeera ate oba womba nvumye oba nkoze eki, naye nga okusoma kintu kigazi nnyo mu bulamu bwaffe n'eri abaana baffe. Omuntu nga tosomyeko
abamu abasinga bejjusa nti singa nasoma mu myaka gye tulimu kati nga kino singa nakola bwe nti kakiyamba omuntu okusoma ekipande ekyo okutegeera gy'alaga. For example, so okuba mu bitundu eriyo ebitundu katugambe nga Kampala si kyangu okuyimiriza omuntu omubuuze nti wa. N'ekirala okusoma tulina amasimu gano. Kati amasimu gano omuntu waba nga yasomako sigambye kusoma kugenda wala nnyo asobola okutegeera nti bwe nkola kino bwe nti nsobola okuyitawo, nsobola okutegeera esimu baliteekako n'okulijjako. Abasinga tumanyi bwe baliteekako n'okulijjako. Abakyala abasinga twewola ssente, abasinga balina ebintu eby'obugagga, naye oli omufere ajja kuva eri ng'azze naye ng'azze kubba akusayiningisa empapula ng'empapula ezo z'osayininga tozisomyemu. Kati ono omuntu ayinza ono yasomako ajja kusomamu kaagambe nti byensayininga bino kansooke nkole ki nsome. Naye ate ono atalina kyategeddemu sivumye ajja kugamba yentwalira ani anyambe, naye nga musaawe eyo tewali muntu agenda akola ki kumuyamba. Kati ono omufere lwakuba nti azze kubba ajja kuba n'amagezi gonna amubuzeebuza asayininge ku mpapula, oluusi nga yeetunga nga batwala waali, naye olwokuba nti tabisomye tabitegedde ogenda okulaba ng'akola ki ng'agenderawo. Okusoma kuyambako omuntu to think very deep. N'ekirala kubanga omuntu obanga tosomye osobola okumala gakubawo ekigambo nga tomaze kulowooza, kubanga oyinza nti kyengenda okwogera oli gwe ngendo kigamba kinaamuyamba oba tekimuyambe, naye omala okulowooza kikuyambako. Nange kalinikwogera nasoma naye nakoma mu kyakusatu, naye ekiseera kyatuuka nimpulira nga nina ekinyiizo ku mutima nga waliwo wenjagala omuntu gwenjagala okuwandiikiranga ebbaluwa ng'eyo yannema. Ngamba butasoma ekyo ninkivaako. Ogenda n'otunuulira abaana abatasomye n'owulira ng'ennaku ekutte nobasanga nga bali awo, ogenda okumutuukako mbu ate nze nasoma. Bamunoonyeza omulimu nga batugamba abaana twagala basomye abakomye mu siniya yakuna oyo akomye mu yokumunaaje naye nga tibasoma tibatuukayo, ogwo omulimu ne gumufa obulijje. Naye kaakati okusoma kyo kirungi. Banaye obutasoma buluma bannange Mukama yebaze. Banaye obunuma kubanza nakuma mu piitu Mukama yebaze. Kinuma kyova olaba njagala nnyo ntambula mu bantu abaana bangakola ki kubanza esiza saakola ki saafuna mukisa gukola ki. Taata wange yagamba nga sisomesa byana biwala njagala baki balenzi, naye bulazaala ngomulenzi nafa nze esiza nasigalawo lwakatonda. Mukama yebaze era nze ndi olwakisa kyovala asaasoma olwataata wange tanjagala nnyo, naye abaana bange mbagaliza okusoma. Nje ku lwange nganze kyankosa nnyo kuba kati nze omwana wange ayiza okunkubira esimu maama nyiga onsomereko booti ne booti, nemugamba sisobola kusoma sibimanyi. Kati nempita amasa ate kati kana akapisabye nakatudde pisabye kekanyiga nekansomeramu owulidde kinnuma nnyo. Tovola bantambula mu bantu nga negera Mukama onnyamba abanange basome banange kinnuma y'omuntu. For example, omuntu asobola okuba ng'alina connection n'omulala naye nga yeetaga kuwandika baluwa, kati ajja kunoonya omuntu eyasoma ate ebyama byatanditegedde abitegeere. Era n'ebirala lwaki eddaame bantu bakola eddaame liba kintu kya bukusifu oba tibabukusifu. Kati nsonyi wendi musoga Oluganda sinawutegeera kati ekintu ekiri ekyomunda nga toyagala balala bakitegeere eddambo oliragako oyo gwoteresa livaayo ng'ofudde. Naye kati olw'okuba tomanyi tewasomako tomanyi tobitegeera ojja kugenda ogamba ono
ate ono akituuse kola ebyama by'abantu toba na kintu kyokwekanga self educate wesomese lwenga omuntu yiga ekintu kyoyagala okutandikako bizinesi oba gy'olimu kati tuli ku bibbo tulina okumanya akatale kabeerawa bagala kalaki bagala biriruddawa ku intaneti eyo tusobola okutundayo okukona ffe bagala binene oba bitono ate bwe mba nfunye sente zitereka ntya so self educate oba wesomese ekirala agambye set goals oba teekawo weyagala okugenda nti bwe mba ntandise okutereka mwaka ogenda okuggwerako njagala mbe nga nfunyeyo mitwalo gyange 2 oba miliyoni yange emu ate bwe naaba ngifunye ngenda gyongera mu bizinesi yange maybe nja kufunayo abawala abalala 2 bannyambeko so that tuluke bingi so set goals salawo njagala kubeera wano ku budde bwe buti kubanga ekyo kikuwa amaanyi buli lunaku okukola ki nti nze kati weekend njagala kutunda ebintu byange 3 oba 5 kitegeeza nina okutunga nnyo okuluka nnyo oba nina okutambula ngende mu katale kano nakali nkole ki mbiguza abantu buli lunaku bwechekingi goals zange nateekawo njagala genda bwe nti naye nyimiridde so buli lunaku wechekingako leero nkoze ntya mbadde nina okuluka ebibbo 2 buli lunaku naye kati nkozeeyo kimu nakola ntya okakinga app so that kinasalawo okukola mbeere nga nkikola okwewola twayogedde ku byokwewola nagambye be smart about student loans kino ndoozi ali ayogerako okay n'abazadde tuyambye abaana baffe twewoze sente for the children n'okumanya bwe neewoze sente neewoze ku manerenda bangenze mu banka oba mu gurupu yaffe ate ngenda kusasula amagoba interest nina okusasula sente mmeka kati interest baba kugambye nkwadde 10,000 mu mwezi gumu njagala 20,000 kati ogenda kukola ki ekinakuwa ddabo so that yomwe omwe 20,000 oba olina okwerowooza ate wali mulala agamba ze yo my friend nebo ze twala okozese nange bwendifuna ekizibu olimpa tulaba nti olina okugenda naye so kitwa amagezi okumanya nti bwe mba neewola nina okwerowooza ono ampadde sente nayagala ddabo nze ngenda kukola kyekyo okujjako ngenda kukola drug ate drug bajja tukwata it is so you must be sharp you must be literate you must know nze Nambi Agnes akola art and craft tuluka ebibbo n'ebintu ebyenjawulo ekiro kyetubifunyeemu tufunye ku ssente nga tusomesa abaana baffe okubalabirira mu bulwadde ng'obwo school fees n'okutwambala kale kutuyambye nnyo mu ekyo naye okusomesebwa kutufunye nti tubireka gye tubitwala nebidda naye nga tetulina butale mulala bwetusobola kukola kubitwala ekyekisoomozebwa ekisinga era twetaaga mwaki okubeera nga tufuna obutale obw'enjawulo tusobole okuba nga byonna tubitunda ne bw'ebibbo guno gutuyambye nnyo mu kulabirira abaana baffe okubaweerera school fees omu naffe okwerabirira naffe okweriisa kale okwegulira engoye awaka okubeera obulungi n'abaana baffe basoma bulungi okusoomoozebwa kale wetutundira ebintu okuluka nebidda okusoomoozebwa obukeedo tebulabika obuso tebulabika bwe bityo ganda k'obuso bakatandikira ku 2,000 13 25 eddagala ly'obuso litandikira ku 3,000 tuligula eyo mu Owino beeyi era si nene nnyo tonotono ate simbi
ekibbo kisinziira obunene bwakyo zesente zaakyo obunene bwakyo zesente zaakyo tutandikira oba kya 4,000 ne tuukayo ekye3,000 ekye5,000 eky'omutwalo eky2 twagala gavumenti etuyambe etudduukirire etuwe etunoonyeza obutale etunoonyeza obutale batuyambe batuteekemu ne ssente tufune. Amanya gange nze Najjuma Doris Justine. Omusomo guno gwe tusomye oba abakyala gwe basomye nga mu gurupu gugenda kutuyamba emirimu gyaffe okubanga gyeyongera mu maaso n'obunafu bwe tubadde tulinamu tugenda kutufunya amagezi tulina kukola tutya wano tutambuzaawo tutya naddala abakyala ab'ebibbo bo bongeredde ddala okukuguka. Twebaza ne All Across Africa etukoledde bulungi bane buli mukyala aluka ekibanyirira kubanga afuna ssente n'aweerera abaana be n'abaliisa bulungi n'abambaza bulungi n'abanga talina kweraliikirira kwonna. Era omusomo guno kyegutuyambye tutegedde butya omuntu bw'abanga asomye ku ogwo omusomo agenda tandika kutambuza atya ekitundu kye kinaabaawo kitya kineeyongera mu maaso kinadda mabega. Ekifo kirina kubanga kikola ki nga kigenda mu maaso si kudda mabega nga lwe tubadde. Gavumenti kyeyandikoze okuyambako ku bakyala abali mu mulimu ogw'ebyemikono yandituyambyeko oba yandibayambyeko okubanoonyeza obutale kubanga abasinga obutale kizibu nnyo. Oli ajja ekintu kyewandimuguzizza ettaana kugamba 2,000 so nga ate ne matiriyo yennyini akikola si mwangu wakufuna. Kati gavumenti tugisaba etubeererewo etuyambe etufunire obutale etuteekemu ne ku ssente ezisobola okubanga tukola bulungi emirimu gyaffe nga tetulina kitweraliikiriza. Ange nze Nakaweesa Penina ndi mukyala mulusi wa bibbo sirina musajja nina abaana nina abazzukulu naye omulimu guno ogw'ebibbo ekizibu kyengusanzeemu ke katale. Akatale katusumbuwa bintu tubitwalayo ebintu biriwawo okusasulibwa ate nga bambi amaanyi gonna ogamalidde omwo obudde bwonna obumalidde omwo okola ki oluka. Ekirala bino bye tukozesa bitusumbuwa okugenda okubinonna mu kitoogo okuleeta ebitoogo okugenda okugola okukola ki okulabe nti tufunye ekyokulukisa. Oluusi tubiteekamu ssente ate ne ssente titulina bulungi tunoonya akatale akasobola okutubeezaawo. Kino kigenda kutwongerako bulungi olwokubanga twali titukifunanga kino okujja tusomesa naye kati engeri gye bazze ne batusomesa tuwulidde nga tuli mu mutima tufunye amaanyi agasobola okuddamu okukola nga tumanyi nti kino ekibiina ekijja otusomesa kijja tukwasizaako.